products zaffe ze tukola mu Rosemary weewaawo tugattamu emidde emirala okubeera nga eddagala likola bulungi. Tugenda kusooka abamu nga mukyawandiika katugende mu maaso ku lw'obudde. Ddagala lyaffe tulina products 41 oba 42 naye nga zonna zikola ate ziwonya bulungi. Nebaza Katonda kubanga muleese obujulizi abalinyweddeko abeesize ku bizigo abeesize oyiro nga mutuufu ebintu byaffe bikola era biwonyeza ddala. N'olwaleero njagala okutwala omukisa guno okusookera ku product yaffe gye bayita Rosemary V2 abasawo mugiraga abantu buli kye twogerako tukiraga abantu. Eno ye Rosemary V2 eno ye product buli muntu yenna gy'olina okuba nga okozesa era ng'ogyetaagira ddala kubanga bw'oba ng'ogenda kukozesa eddagala lyaffe osooka n'ogogola emisuwa abange n'abazungu bonna eddagala ezzungu lye baba bagenda okukuwa osooka n'omala okujja obukyafu mu mubiri. Kati Rosemary V2 ye product egogola emisuwa ejja obukyafu mu mubiri obukyafu obw'ekika kyonna. Tufuna obukyafu bungi ab'emikwano bwe tujja mu mmere gye tulya bwe tujja mu atmosphere emikka oba factories emikka gye gifulumya gyonna ne giyingira emikka egyo mu mibiri gyaffe. Obutwa obuva mu ddagala lye tumira tumanyi nti waliwo abantu nga obulamu bwonna bubeera ku ddagala naye ng'ate eddagala tolina divaako naye nga liyina side effects. Ab'emikwano obukyafu n'obutwa bituula mu mibiri gyaffe ate nga tebirina kubeeramu gw'okubeera omulamu. Kakati tukozesa Rosemary V2 nebanga egogola organs ezo oba ng'egenda mu organs ezo eziyamba okufulumya obutwe mu mubiri. Organs ezo ziri bbiri mu mibiri gyaffe egikola emirimu ezo egikola organs ezikola omulimu ogwo. Organ esooka kye kibumba. Organ ey'okubiri gye tuyita kidney oba ensigo. Kakati obutwe obwo obutuula mu nsigo oba ekibumba mulimu muno mu Rosemary V2 element eyamba okwoza obukyafu mu mubiri. Kitegeeza nti ogyetaaga osooka ogogola emisuwa obeere bulungi ogenda okugattako products endala nga bwe bana bakugambye ng'owonera ddala. Tukitegedde ab'emikwano? Yes, tokoma nno ku ekyo etuyamba nnyo okutwala buli bulumi bwonna obubeera mu mubiri. It's a pain relief. Ng'olumizibwa mu mubiri ng'olina oba amagumba gakuluma obanga mu butuufu owulira teweewulira bulungi. Rosemary V2 ekola ekintu ekyo eky'okubanga ekola bulungi okuggyamu obulumi bwonna mu mubiri. Tekoma ku ekyo etuyamba nnyo ku bantu nga osanyalala amagulu gakuluma egenda kubanga ekuyambako ku ekyo. Ekirala kyekola etuyamba nnyo ku ndwadde ya ulcers. Nsuubira nti abasinga obungi ulcers zafuuka endwadde za buli muntu oba obulwadde obwa buli muntu. Abantu mulina enkenyera abantu mulwala ulcers ez'ekika kyonna era ne kugamba n'ebizivaamu tujjanjaba ulcers ne Rosemary V2. Kati ate ne tweyongerayo ng'era etuyamba nnyo era tugyongerezaako nga dosage ku balwadde ba sukaali ne pressure. Naye nga tugasseeko eddagala eddala okuwonya pressure naki ne sukaali. Kati kwabo abaagala doozi make sure nga muntu akuwa eddagala Rosemary V2 tamukoze eki tamugjeeko. Tweyongereyo mu maaso tulina obudde butono tugenze ku product endala ebirala tugenda kuba abasawo nga tubeebuuzaako bagenda kuba batunyonyola ku lw'obudde obutono bwe tukola ki obudde obutono bwe tulina. Tulina product eddako bagiyita pure organic Rosemary. Yono Rosemary akaka akatabule akataliimu kintu kyonna yensonga lwaki tukayitaka pure organic Rosemary. Kati kano katuyamba nnyo mu system yaffe eno ey'obwongo brain. Tulina abantu nga mu butuufu obwongo bwo buliko obunafu oweerabiralabira. Abantu abamu mulwadde endwadde nnyingi ne zigenda ku bwongo. Abantu abamu mu butuufu bw'otuuka ocommunicate nga communication you are not effective. Omuntu akubuuza kino oddamu kirala. Kitegeeza obwongo buno buliko ekikyamu. Obwongo bufuna obukosefu okuva mu ngeri nnyingi. Oluusi ng'olwadde nnyo. Tukitegeera ab'emikwano obwongo ne buba nga bunafuwa.
kati abantu abeerabirabira abantu olina omwana nga takwata bulungi mu kibiina tomukuba miggo wabula mugulire eddagala lino abeere ng'alikozesa obwongo bwe bubeere bulungi. Tulina abaana abafuka ku buliri abange okufuka ku buliri omwana tomukuba wabula bambi agenda okujjukira nti mu butuufu ali bweru nga kyawedde eddawa ng'obwongo tebumuzuukusizza nti mu butuufu va ku buliri ogendewa. Mwattu n'abakulu bafuka lwakuba ebintu ebyo abantu abamu twegaana naye bw'oba ng'oli mukulu era nga gwogenze mu butuufu tukaŋŋambe nti ndwadde kozesa omukebe guno gugenda kuyamba bulungi nnyo. Mu butuufu gutuyamba it's a brain booster. Brain boosting kitegeeza ki? Nti kiyamba era yensonga emu yera y'ey'obwongo tikiyanga obwongo bwo okuba nga bucamuka mu butuufu omuntu n'otegerera ddala bulungi. Ate era it's a immune booster. Immune boosting kitegeeza nti obusirikale bwaffe obw'omubiri obutuyamba okulwanyisa endwadde bw'obanga bunafu endwadde ejja kubanga ekukwata. Olwalako katono n'ogwa wansi sujja gwakulumya essenyiga tosobodde genda mu nnimira oba okkola. Kitegeeza nti immunity yo eri wansi. Weetaaga immunity yo ne boostingibwa n'obeera nga mutuufu omusujja gukuluma naye ng'ate tewakitegedde nti gwakulumye. Oluusi gwakuyiseemu n'olabulabi nga olina amabwa ku mimwa naye nga tomanyi ddi bwe gwakoze eki. Kitegeeza nti obusirikale bwo mu butuufu bulwanyisa endwadde. Kati bw'oba ng'oli bw'otyo weetaaga omukebe guno. Vesta tugamba twogere bbeeyi yaagwo. Gwe nasooseeko V2 omukebe munene olwaleero tugutunda omutwalo gumu gwokka. Rosemary Pure Organic naye tumutunda omutwalo gumu. Ono alimu mu bipimo 3 naye kino kya mutwalo gumu. Tuyina medium size wa 15, tuyinayo n'akasemberayo ddala obutono kabaka 13. Kati bw'oba ng'omwetaaze funa abasawo obabulire nti njagala sente leero nayise na ntono njagala bwe kati. Tweyongeddeyo ab'emikwano. Rosemary V2 alina emigaso mingi ayamba nnyo okubeera nga awonya stress. Mbadde n'omwami nga mbuuza kati ate Rosemary amalako atya stress? Ndabira ddala nga tekisoboka. Amazima gali nti olw'okuba Rosemary alimu ekirungo omuntu nga teyeebaka stress bye birowoozo. Yinza okuba n'ebirowoozo bingi naye ng'olemereddwa okwebaka. Gw'owulira omuseze yayise ekiro, gw'owulira omubbi yakonkonye ewa neighbor, gw'owulira emmese eziri mu siiringi kubanga ebirowoozo bifuuse eki? Ebirowoozo. Naye bw'okozesa ku Rosemary Pure Organic kiwanuuzibwa nti alimu ekirungo ekiyamba omuntu ne yeebakako ku tulo. B'emikwano buli bwe weebaka ku tulo ogenda okusisimuka ng'ekibadde kizitoye kikoze eki? Kikakkanye. Ye Rosemary Pure Organic. N'olwekyo bw'oba omwagala omutwaleko. Atuyamba nnyo ne ku respiratory problems, endwadde ez'amawuggwe, endwadde z'okussa. Bw'oba nga owulira tossa bulungi, asthma oziyira, kozesa Rosemary Pure Organic agenda kuba akukolako bulungi. Tweyongeddeyo. Vesta asoose n'agaba akantu kano ke bayita oiro. Mu butuufu ka oiro ko kali anti-aging. Bw'okeesiga tosigala kyekimu. Kayambako mu kusala emyaka. Ze ngamba abantu temuliimu awaadi mu kukaddiwa. Tewali ayagala bukadde. Buli omu aba ayagala obeere nga mu butuufu olabika bulungi. Bw'oba okozesezza akantu kano kagenda kuyamba. Mulimu bannaffe nga totuuyana nga naye bakuteeka mu musana perekedya. Tovaamu yadde akatuuyo naako n'ogamba kiki ennaba. Mu butuufu oli mulwadde ddala kubanga omubiri gwo tulaba nga guba tegussa. Kitegeeza togenda kufulumya ntuuyo. Mwenna abatuuyana bwe weekombako bw'oti tuwulira nga mu ntuuyo muvaamu olunnyonnyo n'ebiringa ebyo. Kitegeeza obukyafu buba bukola ki? Kati ka Rosemary kano katuyamba okubeera nga kazibukula obutuli buno obubeera ku lususu n'obanga ossa bulungi. Katuyamba kakola nga after shave. Bw'oba ng'omaze okola ki? Okusalako enviiri, buli katundu ka nviiri we kabeera ku mubiri yisaawo ki? Ka oiro kaffe. Kagoba n'ekiwalaata. Waliwo ekiwalaata we kikulako ne kibula okutuuka enkoto. Ab'emikwano bw'otandika okakozesa kigenda kukomaawo obeere ng'onyereketa oba ng'oshayininga bulungi. Bamaama tukakozesa. Waliwo maama yatuwako obujulizi nga ye bwe yasibanga enviiri nga teyeebaka ng'omutwe asula aguwaniridde
naye yatugamba bwe yakozesa akantu kano ng'amaze okusiba enviiri yeewaka bulungi teyawulira yadde pain yadde yonna. Kati era tukakozesa, waliwo abantu abalina obuvune. Omuntu bw'amenyeka mu butuufu obuvune bulwawo okukola ki? Okuvaawo. Naye kwata akantu kano omasaajinga awo awakuluma mpola mpola emirundi gy'onoomala ng'okayisaawo ojja kulaba ng'oteredde ki? Oteredde bulungi. Kati munnange okeetaaga, waliwo abantu abakola emirimu nga gy'amaanyi ng'okuba amayinja, otunda amanda, okuba bulooka, ng'engalo zo every time ziba rough. Ogenda okukwata ku mwana w'abendi nga wenna omukola ki? Omukalabula bukalabuzi. Kakati kozesa akantu kano weeyisenga mu ngalo zo, mu butuufu engalo zo zibe nga zikola ki? Mulimu abalina enkyakya. Gendako mu butuufu n'akantu kano ng'omaze okunaaba bulungi oyise awo awali olususu olwo olukaluba ku bigere, enkyakya zigenda kuba zikola zitya? Nga zigenda. Ye rosemary oil aketaaze kano kaba ka 3,000 ate akasingako wano akanene kaba ka 5,000 olwaleero lwokka osobola okuketwalira. Tweyongeddeyo n'eddagala lyaffe eddala. Katusome ku Clear Plus. Gwe mukebe guno tugulaba ffenna. Kati ono Clear Plus abawa abaami. Sikusuubira nti ogenda kumugula ng'oli mwami ate oweeko ne mukyalawo. Nedda. Bw'obanga oguguze gw'omwami tuyinayo n'ogw'abakyala baguyita gu Mega 7. Gwo bw'oba otwalira omukyala ekintu kibeere nga kibalansinga. Kati eri abaami omukebe gwaffe guno tugwetaaga. Abaami tutandika okufuuka abaami okuva ku myaka 18 okugenda waggulu. N'olaba ng'omwana atandise okukyuka eddoboozi, atandise okutonda by'ataalina, kitegeeza yeeteekateeka bulungi okugenda mu siteegi eri ey'obwami. Kati omwana oyo myaka 18 nze nandibadde nga nkusaba otandika okumuwa ku mukebe guno. Lwaki? Abange talina ndwadde naye waliwo ebizibu byayolekedde. Ab'emikwano tuzaala abaana baffe ng'abaana balungi nnyo, naye ate waliwo bye tutabasomesa nga ffe abazadde ne babyevumbulira bokka na bokka. Kati bwe batuuka mu myaka 18-16 okudda waggulu balina peer group influence, balaba firimu, mubagulidde amasimu amanene galinga bibanja, n'asiiba okwo ng'akola atya? Munnange atuuka naawe gy'otatuuka n'abikula pornography n'alaba n'akola atya? N'akoowa. Olowooza ojjeeko ettaala yeebase naye ng'omwana ali bizi ali ku ki? Kati bw'amala okubiyingiza gw'omubiri ate gufulumya. Gubanga computer, garbage in, garbage out. Kati bwe gufulumya genda okulaba ng'omwana amasturbatinze. Okwematiza kwe kuyingira mu mizeejo. Bali mu boarding schools abaana bayigirayo emizeejo, agenda okudda awaka ng'omwana yeyonooneka dda. Kati buli lwayingira mu mizeejo kitegeeza nti emisuwa gy'aba agyonoona. Kati agenda okutuuka mu myaka mwe yandyegattidde ne mwana munne ng'akuze ng'akugamba maama omanyi oba nze nabaaki. Bw'abanga oli wa mukwano naye ajja kuleetera agambe nti naye nina mukwano gwange ali bw'ati na bw'ati, naye nga ye yennyini nga kye kizibu. Kati omwana abaana abo tubayambe, tubawe emikebe gino eri emisuwa egyo gye baakosa. Mwana wattu n'abaami naffe tubukola obuzannyo obwo. Lw'ensonga tetwagala kwana, tetuyina budde, abakyala baatutama ennyombo mu maka, ze munaye kankole kano, mpeweere. Ab'emikwano okikola naye gye bujja ogenda kubanga oyolekedde ebuzibu. Ogenda okulaba ng'omuliro ku batule tekukola ki? Tekuli. Kati omukebe gwaffe guno guyamba mu nsonga ezo. Then ne gutuyamba ku baami myaka 35 okudda waggulu, okuva ku 4 okudda waggulu tubeera likely okulumwa kye bayita prostate cancer. Kansa oba okuzibikira kw'abaami. Ab'emikwano omwami ng'agenda okuzibikira, waliwo signs eziraga nti oli mu katyabaga ogenda kuzibikira. Mulimu abaami ng'otandise okufuuyisa omusulo, ovaamu omusaayi, ovaamu amasira. Kitegeeza gy'ogenda si walungi. Bw'ogenda mu kikolwa eky'obufumbo mu butuufu ogenda okuvaayo ng'omuliro owulira muliro guyitiridde. Kitegeeza olaga wa? Ogenda mu katyabaga. Kati omwami afaananako bw'atyo
okozesa omukebe guno baguyita Rosemary Clear Plus agenda kuba atuyambako. Waliwo akagambo ke bateekako nti mu butuufu improve sexual performance with outside effects. Katuyina bannaffe ng'ensonga z'omu kisenge nga lutalo. Kamange natuuse embaale omukyala yanzizizza mukaama n'angamba naye musawo kituufu ebintu bikola. Ne mugamba bikola. N'angamba ogenze n'oyogera ku mukebe guli ogw'omwami. Nze kati nali nvuddeyo mu kisenge nga mbisibye nga mbitadde mu ddiiro kubanga eddiiro olugi lwandi kumpi nga nfuluma. Ne mugamba n'angamba naye omukebe nagutwala ne nguwa omwami wange. Mu butuufu nabizaayo byali mu ddiiro. Ne neebaza Mukama kubanga gwakola butya. Kati naawe mu butuufu ekyo ekizibu tetukweka ndwadde. Kyoyita obulwadde ate ng'eddagala weeriri. Kyoyita obulwadde okikweka oyo alina eddagala lyagenda okukuwa kubanga ye yalinywako ne limukolera. N'olwekyo bw'obanga oli mwami otawanyizibwa mu benda bwe zityo jangu owonyezebwe. Si ggwe wayonoona. Naye obulungi bwa sawo ekujjanjaba omanye nti eddagala likola. Jangu olikozese obeere bulungi. Tukitegedde ab'emikwano. Yes, kubanga prostate bw'agenda ewala ogenda kubanga olumizibwa amagulu, omugongo, owulira tekyesobola. Omukebe gwe guno ogwa Clear Plus for men only. Then oyinza okugamba ate ffe batusosodde bamaama. Tetubasosodde. Taata w'abaana guli ne maama mutwalire guluwa. Kubanga oyinza okubanga osinda naye ng'akola atya? Ng'asinda. Mugenda okulaba ng'ebintu byonoonese. Kati bamami bo oba bamaama tuyina gwe butuyita Rosemary Mega 7. Kati Rosemary Mega 7 ayamba ku bamaama. Bamaama tuyina ebizibu bingi. Naddala ebizibu ebisooka bamaama ffenna abasinga twakozesako ku family planning. Family planning we twazikozesa ne tuba nga tulina ebizibu. Tusanga bamaama nga yali azzaako bulungi. Tugenda okulaba bazadde abaana babiri natandika family planning. Omwami amusaba omwana ansa talina kyakumugamba. Naye amugamba nange simanyi kye nakola ki. Kitegeeza nti hormones zaalema okubalansinga olwa chemicals eziri mu family planning. Bamaama tulina ekizibu ekyo. Tetukyalina feeling tuli bakambwe, tuli bakalu n'ebiringa ebyo. Kakati nga tolina kyakuddamu omukebe gutwale wejjanjabe. Taata anaagenda okulaba nga mu butuufu yalina bukalu afuusaani. Mwe mubyogedde nga yalina bukalu afuuse nnamazzi. Mu butuufu ng'ekisanja bakola batya? Bakimwongera. Kati bamaama mutwale omukebe guno. Tuyina bamaama nga endira enseke nga kyafuuka ekizibu. Twala omukebe guno kugenda gogola endira n'enseke. Tugenda ku extent ne tumera tumors etuyita ebizimba. Nga tonnagenda mu ddwaliro mama wange oba muganda wange okulongoosa ebyo ebizimba bye bakugamba nti byazimba mu lubuto biringa ebiswa. Sooka otwale Mega 7 omukozese agenda kuyamba. Onoogenda okuddayo eri nga bakugamba byalimu naye kati tetukyakola tutya nga tetukyabiraba. Oba olina omukyala ng'alina ekyo mutwalire akantu kano kagenda mumukolera bulungi. Then waliwo bamaama abalala abagwetaaga nga mu butuufu bo bali mu menopause period. Bamaama nga tetukyagenda mu nsonga zaffe zaaki. Naffe tulina obuzibu olw'ensonga nti tokyafulumya bukyafu. Bamaama ate tulina obuzibu buno. Olaba maama ng'akola n'akoowa mangu, alumizibwa omugongo gunnuma oba kiki, amagulu gafuuka amaki amagulu. Kitegeeza takyafulumya bukyafu ki? Toxins n'obukyafu bwonna buli mu ki? Kati mutwalire omukebe guno ajja kubanga takyasindasinda ebyo ebimuluma. Tulina abaana abawala abagenda mu nsonga z'ekikyala. N'olaba ng'omwana alumizibwa nnyo ne ku ssomero tagenda. N'omusaasira naye nga tolina kyakumuwa. Mutwalire eddagala lyaffe lino ebyo ebimunyola ne bimuluma ne bimulako emirembe n'atagenda ku ssomero. Omukebe guno genda mukolera bulungi. Bakuyita Rosemary Mega 7. Tukitegedde ab'emikwano. Tweyongeddeyo. Tugenze ku guno Rosemary Tea Mix majaani. Tugalabye. Yes, amajaani gaffe gano nago gakola bulungi. Galimu ebirungo ebisinga nga ne mu vitu mwebiri. Waliwo abantu abamu abatakkirizibwa nnyo okozesa majaani gaffe gali aga vitu. Lwaki? Kubanga olw'okuba nti goyoza obukyafu mubiri. Kati omukyala bw'obanga olubuto lwakatondebwamu
olumu muduba terunanywera takkirizibwa kutwala vitu era bw'osomako it's not recommended for pregnant mothers. Kati abamu ne babuuza ate oba bali tebagunywa kati nze ngenda muyamba ntya mutwalire rosemary tea mix ekirungo ekyeyandyetaaze mu guli namu naakola atya akifunamu maama ali olubuto naye ate bwe tugenda lukula agenda n'addayo ku mukebe gwaffe guli kubanga omwana abeera formed nga takyataataagana muki n'atandika n'eddoozi nga ntonotono paka bw'agenda ng'amanyira eddagala eryo. Kati kino lituyamba nnyo ku balwadde ba pressure ne sukaali bw'obanga okoze combination oba dosage yaagwo guno tegulina kubulako ku balwadde ba pressure naki ne sukaali kubanga tuyamba nnyo ku bantu abalina ekifu ku maaso gutuyamba nnyo ku bantu abasanyalala ne batuuka ne ku extent egenda ku stroke mubalaba abantu abalina stroke endwadde z'amagumba amannyo guno omukebe gugenda kuba kukola ki gukukolera bulungi kati era eyo bw'obanga ogwetaaze bwe guli wano it's a brain booster an immune booster gutwale gugenda kuyamba ono ye rosemary tea mix. Then tugenze ku mukebe omulala baguyita rosemary coffee mix. Coffee mix afaanana bw'ati alina amannya abiri coffee mix oba slimming tea. Kati ono slimming tea tumwetaaga kubanga atuyamba nnyo omuntu yenna alina amasavusavu agateetaagisa bad cholesterol in the body excessive fats si nnungi weewaawo ffenna twetaaga amasavu agatuula ku lusu agakola ki agatuula wansi w'olususu okufuna ebbugumu naye ate bwe gayitirira gaba mabi gaziba emisuwa kati omutima kasita gubanga gukozesa amaanyi mangi okuyita mu musuwa egyo egizibikidde amasavu kwe kuvaako okulwala ki okulwala pressure ate buli lw'okozesa amaanyi omutima gukozesa amaanyi amangi ennyo okukuba omusaayi ogwo oguyita mu bukubo obwo obufunda gutendewalirwa ne gubeera nga gukuba kitono ne tuvaako okulwala low blood pressure. Kati mu nsonga ezo tukozesa omukebe guno eri abo nga pressure yajja olw'amasavu amangi mu mubiri. Guno omukebe guyamba okugogola amasavu amabi mu mubiri kati omusaayi ne gubanga guyitawo bulungi. Tuyina bannaffe nga mwagejjagejja ebinyama ne biyiikayiika guno omukebe gugaba ideal shape ng'olabika bulungi nga tofaanana kintuntu omubiri gwo nga guli wamu ne gwekwata. Bamaama mbalaba abayiikayiika twetaaga omubiri nga guli ki nga guli wamu. Kozesa omukebe guno gugenda kuyambako bulungi gwagwetaaze weguli guno gwa mutwalo ki gwa mutwalo gumu teguliiko mulala mutono tukitegedde yes tweyongeddeyo n'eddagala lyaffe tuli mu bwangu naye buli onna njagala obitegeere bulungi. Tuyina guno gulabika obulungi mu butuufu gwo gulabikira ddala bulungi era investor waffe obuugi bwagambye nti abuleeta bugenda kubeera nga buvuddewa mukebe ogufaananako bwe guti. Mu butuufu guno omukebe buli omu ogwetaaga kubanga guyamba nnyo okuleeta amaanyi mu mubiri guyamba nnyo kugamba gulimu ebirungo bingi ekisooka gulimu obungo bw'omuceere gulimu kapop gulimu oats gulimu pumpkin gulimu rosemary. Kati ebyo byonna bye mbamenyedde birina emigaso mibiri gyaffe buli omu agwetaaga naye ng'abasinga okugwetaaga bwe bamu ngeri ya ddagala waliwo abantu bano abatalina kuguleka abantu ng'amaanyi gaabwe matono olina okuba ng'okozesa omukebe ogwo okugeza bamaama abali embuto. Tulaba maama ali lubuto myezi egisooka asesema awanda kateekayo ke kakola katya ke kafuluma kitegeeza yeetaagibwako okuyambibwa ng'ate olubuto mulimu ekintu. Bw'onoonya ku porridge ono agenda kutuulamu okizibye obudde nga towulira njala ge mazima abantu abagukozesezzaako. Tulina abantu abeetaaga ogukozesa ng'obulamu bwonna oli ku ddagala. Bakugamba okuteekayo ekkerenda eryo erya RV olina kusooka kulya awatali mmere muyinza okukeera ku makya nga tolina kyokola ki sooka otambule ekikopo kyaffe ekyobugi oteekeyo olyokozeeko ki empeke. Tulina abaana baffe abato nga bagamba nti ndyambi bali malnourished nga mu butuufu bw'okalaba akaana bwe kazanya ne baana banne wako bwe bakasindika nga kakola ki
tekalina maanyi ogenda katwala emulago bakugamba egenda ku mwana mugimu b'emikwano sawa yazze n'omukebe guno guwe omwana oyo atalina maanyi enkeera ajja kuzannya naawe akweyagaze tukitegedde ab'emikwano gwe mukebe gwaffe guno abaami ogwetaaga kubanga mulimu ekirungo ekiyamba ku prostate kati bw'obanga oli mwami naawe ogwetaaga gutwaleko kubanga mulimu ebiryo by'ensujju ebituyamba ku zinki kati gutwaleko guba gwa mutwalo gumu gwokka wano ku Sawo Uganda oba ogwetaaze kintu omwana mu butuufu tuba tugunywa osobola okugattamu amata osobola okugattamu sukaali n'obutagattamu kubanga guwunya bulungi ng'ogunywedde era kulimu akawoowo akalungi tweyongeddeyo n'eddagala lyaffe emikebe Jessica nayogerako tweyongeddeyo ne Cypress Natural Tea. Cypress Natural Tea naye atuyamba ke kapain kira kaffe kano akatandikirwako nako kagoma buli bulimi obusukkiridde mu mibiri gyaffe katuyamba nnyo ne ku fungal infections and wounds. Fungal infections kitegeeza ki? Ge mabwa agatuula munda nga agaleetebwa oba nga ulcers. Kati bw'obanga olina ulcers guno ogwetaaga okugutwalako. Bw'obanga olina outside wounds bye biwundu ebituula ku ngulu. Kana akantu kakola nnyo ku biwundu ebituula ku ngulu. Oyidde muliro, weetemye, weesaze. Funa akantu kano bw'oba omaze okudressinga bulungi ekiwundu okinaazizza. Kakwata okamamirira awali ki? Awali ekiwundu. Ogenda kubanga omusaayi tegwenda kuddamu kujja. Ate kagenda kalirawo tekagenda kuziyiza nsowera kukola ki? Mu nnaku 2-3 ekiwundu kigenda kuba kikoze eki? Nga kikaze. Immune booster ate brain booster ono gwe bayita Cypress. Waliwo n'ekintu ekirala kye nazuula era nga mwe muleesa obujulizi nti katuyamba nnyo ku baana abalina measles. Waliwo measles ezigaanira munda ezo zaakabi nnyo n'okutta zikola ki? Yes. Kati akantu kano ka Cypress kakomera kajja muyamba okamuwe ng'okamuwadde okunywa kamufimite munda measles kungulu zikole ziki? Tukitegedde. Yes, omulala yakatwalako n'agamba nali simanyi newe nakawo omwana yenna yakola atya? Omulala n'angamba nnyabo musomesa tekakoma ku ebyo naye kagoba n'ebiwuka. Abantu abamu tetwediwaaminga kana akantu katwale eri abaana abato naawe omuntu omukulu n'abantu abakulu tubeera n'ebiwuka. Musajja yaŋŋamba nti nga bwe ntuula bwe nti binsoya bivaayo tebikola ki? Nga yendwadde gye yali alina nanga naye musomesa we wakampa akantu kankolera nangamba we nakawa omwana omuto bwe yagenda wali ku baketi nagenda okulaba nga omuntu bungi nnyo obweru nga bwetuumyawo nenkakasa nti akantu kano ddala kituufu kakola nti n'olwekyo katwalira abaana b'olina bajja kuba bulungi. Tulina Rosemary 24/7 kiriya b'emikwano kino si kyakulya kino si kyakunywa naye kino tukyetaagira ddala eri abaami n'abakyala kituyamba nnyo ku sexually transmitted diseases oba ne UTIs endwadde z'obukabakabotongo kandida. Ab'emikwano n'obanga tolina mirembe wakatuulira wano weetakula weeyagula mu kkubo tebakutegeera mu butuufu owulira osiyibwa ekyenkanidde. Leero batuuka ku maama ng'oli lubuto kabotongo n'ajagabira ne weetakula n'okola otya? Ate wamala okwetakula ogenda okulira ng'obuzibu bujja otandika oyagala naye ogenda okumaliriza ng'amabwa ge kakoze eki? Nga geegaze oyagala kafaani kakole katya? Kati twate eddagala lyaffe lino kwabo abalwadde kabotongo kandida ligenda kukolera. Ab'emikwano tulikozesa tutya? Nti tulitabula mu mazzi agabuguma oba agookya obulungi. Wosena obusaanikira bwo 10 n'oteeka mu mazzi gali abakyala n'ositamako omukka guli buli ogugenda mu ndamu ggwe. Oluvannyuma lw'ennaku ntono oba essaawa ntono ogenda kuwulira ng'ebicaafu bikola bitya? Nga bikomawo. Kitegeeza ogenda kuba okola otya? Obonyezebbwa. Kati kino kijjanjaba kungulu naye ate ne munda waliyo obuwuka obwo kati ng'ebisente ebiguuna okiraba kungulu bw'onoosigaka oyiro kokka tekijja kgenda kubanga munda kireetebwa kawuka. Kati teekayo Cypress Natural Tea munda ne kungulu akawuka ojja kuba okakoze otya? Okagobye. Abaami nagwo tugwetaaga. Yinza okubanga obusajja nga bubeerako amabwa n'abayo ate bw'omala okunaaba amazzi ago togayiwa oba bwennyini bupantisi bw'oyambadde
okubanga bubeerako infections bwoze mu mazzi ki ago gano. Tuyina ebiyigo tusheyalinga ebiyigo n'ebinaabiro. Twala amazzi ago oyoze ekifo ekyo ky'onaabiddemu kubanga oluusi endwadde oyinza okuba gye wagikola ki gye wagijja. Twala Rosemary 24/7 clear agenda kukolera bulungi ku nsonga ezo. Tulina Rosemary Power 7 extra yecupa yaffe eno. Ecupa yaffe eno etuyamba nnyo ku bintu bino wammanga. Etuyamba nnyo ku bantu nga mu butuufu olina omusujja ogwo gugenda on and off. Leero oli mulwadde enkya oli mulamu, akawungeezi gukomyewo ate gugenze. Omusujja ogwo ogugaana ogwo oba ogutuula mu byenda gwe tuyita typhoid, eno ecupa ekola etya? Egujjanjaba kubanga mulimu ekirungo kya bajaaji. Bajaaji yeddagala erigoba omusujja oba eriwonya omusujja mu Sawo Uganda. Kati oyo alina omusujja, olina ekifuba eky'omunda olumizibwa, eno Rosemary Power 7 egenda kubekolera bulungi ku bantu abo. Era it's an immune booster. Bw'obanga ogwetaaze guli wano, guno guba gwa mutwalo gumu na guno guba gwa mutwalo gumu. Tetulinayo size ndala yonna wabula eno yokka gye tulina. Tubitegedde ab'emikwano. Kano kabala kayita Kasawo Coffee Plus. Kano mulimu kakaawa n'emirala mu rosemary n'ebirungo ebirala. Kano katuyamba nnyo tukawa ku bantu nga abo nga pressure yo nga kakakanya entunnunsi oba okuba kw'omutima ennyo. Bw'obanga olinanga pressure nga mutuufu entunnunsi nnyingi, bw'obanga okanywedde kakuyambako mu ekyo. Kakuyamba okugogola emisuwa ate kawooma. Tukitegedde ab'emikwano. Tweyanzeege. Tuyina akawunga n'ebirala. Kati abasawo abayise yaba basomesa gwe songa busonzi omugambe musomesa agambye kino kyoba ompeereza. Mwebale nnyo bannyabo ne bassebo mubeere balamu nga muyinza okukola ne Sawo Uganda.